Abalubaale okuwulira amaloboozi kiva ku ki? Okugeza, osobola okubeera awo n'owulira abantu b'olinga bw'oyogera nabo, oba n'owulira eddoboozi, oba n'owulira engeri y'emboozi naye nga mulinga abanyumya eby'edda. Ate ne wabaawo oli n'abeera awo n'alowooza ku kintu, n'obeera ng'olowooza ku kintu naye nga ate ky'olowoozaako kyekyo, oba nga ky'olowoozaako kyaliwo, oba n'olowooza ku kintu ne kibaawo. Abaffe ekintu ekyo kiva ku ki? Ate ne wabaawo oli n'abeera ng'akwatibwa obusungu ku mulimu kw'ali, nga buli lw'oba ogenda okukola owulira obusungu, bagga akola kino owulira obusungu. Oluusi n'obeera nga toyagala kukola. Ebyo byonna bituuka ku balubaale. Akati omukyalo ono abuuzizza ebibuuzo bino, njagala mwanukule bwe nti omuntu yenna awulira amaloboozi, ekituntundu ekyo kyakiwanuka. Obeerako omusambwa gwa kiwanuka, era nga kiwanuka yatuwa okumanya n'okutegeera. Kiwanuka yawanula amaloboozi. Kiwanuka ayitibwa jjajjaffe kumanya. Era oba ofukamidde ng'osaba okumanya, batera okusaba nti nsaba okumanya n'okutegeera, nsaba eddoboozi. Ekyo nno kirabo. Osobola okuba olina gy'olaga eddoboozi ne likugaa togenda. Era bw'ofunanga eddoboozi eryo okkakkananga bukkakkanyi n'osazaamu olugendo, oluusi oyinza okufuna akabenje. Osobola okuba olina by'okola ne wabeerawo akuwabula naye nga maloboozi, naye nga tomulaba era ne weekanga nnyo, olina ga tokikola. Osobola okuba olina omuganzi wo gw'okwana, oli n'akugamba oyo mulwadde naye nga maloboozi. Ebyo nno bye byatukuumanga edda nga tetunnaba kutuukiriza nsonga zino. Oluusi wabanga ne muganzi wo gw'oyagala naye nga temunnaba kgenda wala, oluusi mwateeseteese pulogulaamu olina okgendayo, maloboozi ne gakugamba oyo mulwadde. Ebyo abasinga mubirabyeko ng'era naffe twabirabanga oba twabiwuliranga. Oli n'akulabula, ate abamu bafuna amaloboozi ng'ago era n'afuuka musiru n'asigala ng'agenda mu maaso nakyo. Abamu bagudde ku bubenje, abamu baagadde emikwano egirina obulwadde naye nga abamu balabulwa naye nga tebakifaako. Oyo ayitibwa kiwanuka. Eyo empewo eyitibwa ya kiwanuka. Era kiwanuka oyo ayitibwa kiwanuka ddoboozi. Era ekyo kirabo. Omuntu akirina weesunangako, omuntu akirina yongera kukuba mavi. Kirungi nnyo kubanga ekyo kijjirawo mu buliwo. Okitegedde? Era ekyo kya bbeeyi, kisingako ku kuloota, kubanga okuloota omala kwebaka. Ate ekyo oyinza okuba otudde awo n'owulira amaloboozi nga galina bye googera n'ojjamu. Tewali mpewo ndala egaba ekyo, ago maloboozi ga kiwanuka. Akati okubeera awo n'olowooza eby'edda oba n'olowooza ku kintu ne kibaawo, oba n'olowooza ku kintu ekigenda okutuuka, oba n'olowooza ku muntu n'ajja. Ebiseera ebisinga omuntu bw'ati abeera alibeera musawo muganda okufuna ekirowoozo ku kintu nga kyaliwo, okukujjukiza ekyaliwo, n'ofuna ekirowoozo naye nga kikujjukiza ebyo eby'emabega. N'ofuna ekirowoozo ku muntu oba n'olowooza ku muntu n'amala n'ajja. N'olowooza ku bintu eby'enjawulo naye nga ate by'olowoozaako bituufu era nga weebiri. Omuntu bw'ati abeerako omuzimu nga gwakubanga omweso nga tegukubye mweso woowe, era nga mu biseera bya jjajjaawe oyo yakeberanga. Era be bamu abalubaale b'osanga mu mbuga ez'enjawulo nga musawo muganda ne mugenda okujjawo naye nga abadde akimanyi nti mujja kujja, nga bw'abadde awo ng'atudde n'afuna ebirowoozo n'alowooza nnyinza okuvaawo ne wabaawo abajja
ate abajja bayinza okuba nga basatu era ddala kituufu ne babeera basatu. Okitegedde? Era omuntu afuna amaloboozi suwaddiiru abeera alibeera musawo muganda. Mulimu abantu abeekoza kakati ngono omukyala abuzizza ekibuzo kino oyinza omugamba ebintu bino naye kamwana n'agaa tekisoboka. Lubaale ng'alina kyayagala nze njagala okukakasa Lubaale talemererwa. Lubaale ng'abadde yakulonda nga ku mulembe gujja kusamira ne bwe weekoza ne bw'okola amalala oba omala biseera, wabula olina kukwata bikugambibwa ne weetegekera ekyo, kubanga ffenna twaliko ab'empaka, ffenna twaliko abagamba nti bye tetubikola. Ffe kamwa koogera twasangako omuvubuka ng'anywa emmindi mu kkubo ne tumutwala emisindi naye nga tetumanyi binajja. Okitegedde? Pawulo Kafeero yagaa nti naye ndaba abanywa taba ne mbuuza omukka gwe bafuuwa bazza. Naye nga tamanyi nti ebimu ku bye yali alowoozaako nti birituukawo oba ennaku aligisanga. Natwalako emisinde, omuvubuka yali anywa taaba mu kkubo ne mugamba ye lwaki otuwunyirizanga taaba ku kyalo. Yali mulunzi wa nte nga mulaalo nga yebambye akanywako kataaba nga takanywera byakusamira naye nga akanywa okusinziira mu ggwanga lye. Ne mutwala emisinde kyokka ate kati kutaaba kwensiiba. Ebijja nga tomanyi, amalala twagayina, evvubuka twaliyina, twayitanga kuli. Era nga bw'osanga omusamize okyuka n'oddayo mu kkubo omutya nnyo. Ku mbuga twasookanga kutyangako, bw'owulira ebyokusamira obitya nnyo. Naye kati ate olwaleero Lubaale yatuzingiza emirimu gyonna n'agisalako, buli kimu buli kamu kojjamu ensimbi. Ne oba n'omukazi waka n'amugoba ennyumba n'ogisulamu wekka, n'otandika nga okulotanga nga weebase ku misota, weezise misota, ebintu bikugoba, osisimuka ekiro nga tewali akuzuukusizza, ozuukukira ku luggi. Okutuuka akababba lwe kaatuggwa, okusomoozebwa okw'enjawulo, okulemererwa mu nsi mu buli kintu, okwebuuzanga nti lwaki ye gundi yeezimba, lwaki nze seezimba, tukola kimu, gundi bamusasula nange bansasula, lwaki ye agenda mu maaso, lwaki nze sigenda mu maaso, okufiirwanga ensimbi, okufunangawo emitwalo 10 ng'okutopingawo emirala gino gimala kuggwaawo. Olwanirira ekintu kya mitwalo 3 naye ng'okukifuna nkalu, oluusi obutakifuna. Bw'obeera n'emitwalo 2 omala galya okufuna endala. Ebintu ebifaanakanako bwe bityo, endwadde ez'enjawulo zotasobola kunyumiza mulala, ebintu byetasobola kubuulira mulala nti nalwadde kino. Obulwadde bulina engeri gye bukuluma naye nga toyinza kunyumiza mulala n'obunnyonnyola. Ne bw'ogenda mu ddwaliro bukusobera engeri gy'obunnyonnyola ennuma gye bukuluma, n'otuuka mu ddwaliro ate n'owulira nga buwewedde, ate n'odda eka n'osula bubi ng'ofa. Okusomoozebwa okw'enjawulo Lubaale okukutaayiza mu ngeri y'enjawulo paka lw'okkiriza, okutiisanga n'okukanganga paka lw'okkiriza, okukanganga nga weebase n'obulwa otulo, n'owulira nga pulesa zaagala kukwata, era mu ddwaliro ne bagamba nti pulesa zikutte, paka lwe bakugamba nti kkiriza Lubaale yakuluma, paka lw'okkiriza. Kakati noono omukyala oyinza okumugamba enkya okusinziira ku byabuuzizza tojja kuba musawo n'akuwakanya. Nze nno neeyongera kwesekera era nensiriikirira, ne ntunuulira ensi n'ensobera, ne ngamba kakati ono byayogerako tabimanyi. Lubaale mulabe edduka, omuntu yenna aliko Lubaale bagamba ng'ekigambo kikuumire ku mutima butiribiri, ogambe nti kyonna kye kiri, kyonna ekiriba. Tolindanga kumala kukaaba, tolindanga kumala kusabiriza, tolindanga kumala kwesombolera ndwadde za njawulo. Bwe bagambanga nti oliko Lubaale ajja kuba bw'ati ne bw'ati. Akati ono omukyala afuna amaloboozi, teri muntu afuna maloboozi nga taliragula. Ekyo tebakulimbanga nga toliragula naye ng'ofuna amaloboozi. Omusawo Omuganda, ebimu ku bitone by'omusawo Omuganda maloboozi. Abamu abasawo Abaganda osobola omutuukako ku mbuga nga n'ekyokukolera akimanyi. Abamu nayagala kubba bubbi naye ng'ekyokukolera yakitegedde, nga yafunye dda eddoboozi erimugaa nti oyo omukyala ajja aliko omuzimu, bw'ajja wano muwa olubugo, ng'eddoboozi yalifunye dda. Abamu abasawo n'ateyambisa maloboozi ago, n'asooka kuzza wano ayagala okubba piki, nkukebera nkola piki, kati kola bwoti, olimu eddogo, olimu kino. Naye abamu abalubaale olwedde ekyokukolera abakimanya, abamu abalubaale kyekitone bakiina abasinga obungi.
ogenda okutuukawo nga yafunyedde eddoboozi oyo omukyala akyama aliko omuzimu, oyo omukyala akyama alina by'ayagala bwe biti ne bwe biti, ogenda okutuukawo nga yategedde dda. Abasawo abamu balina ekyo ekitone ekikebera bwe kityo, abasawo abamu balina ekitone eky'endowooza. Ogenda okutuula mu ddiiro lye nga yalowoozezza dda nti ono jjembe lye limuluma. Obwo bonna bubaka, obubaka bukka emirundi 3, obubaka bw'eddoboozi, obubaka bw'okwebaka n'oloota, obubaka bw'ebirowoozo. Osobola okulowooza ku bantu nga balina gye balaga oba nga obudde kiro, ne baga temugenda mujja kufuna obuzibu, era ne bagenda ne bafunirayo obuzibu oba ne babakubira mu kkubo. N'ogamba kale nayagadde obbagamba. Era omuntu yenna afuna ebirowoozo ku muntu si kirungi kubisirikira, kuba wabeerawo omwoyo oguba gukwambadde ng'olowooza kumu nagwo nga mutambulira kumu. Okitegedde, ebintu bifaanaganako bwe bityo. N'olwekyo omukyalo ono ajja kuba musawo, omukyalo ono ajja kulamula, ajja kulagula. Ne bwaneesesa, nze nkimanyi kati mukyala gwe oli mu kwesesa, oga tekisooka, oga ne bonna abantu beeyogeza ne mulangira yeeyogeza. Nze sigaana kaneeyogeze nga bw'ogambye, nze sikufaako kuba tosulawo ensula, ate okunyonyola bino tolina kyompadde, nenze nkubuulidde omuntu aliko obubonero obwo oba ojja kulagula. Waliwo n'ekibuzo ekirala ky'obuuza ne tukyerabidde, bwe tunaaba tukijjukidde tujja kuddamu tukyogereko. Kansubire nti otegedde bulungi weewaawo. Okay, waliwo ekirala kyabuzza nti okubeera ku mulimu n'owulira nga weenyiye, nga weetamiddwa, nga toyagala kukola, oluusi nga toyagala kugendayo kukola, oluusi owulira byokola bikutama, oluusi oyagala oveewo ku mulimu. Kakati omuntu bw'ati abeerako bajjajjabe nga tebaakozesebwanga, okitegedde. Era omuntu bw'ati abeera alibeera musawo muganda, jjajjawe abeera yaliranga ku kaliba, jjajjawe abeera yalabirirwanga bulabirwa, kubanga abasawo abaganda basinga obungi bw'atereeza empewo emigaati bamuleetera mireetere, abajja okwebaza, oluusi oli azze mukolako najja ne sukaali, oluusi oli n'asiima busiimi n'asinzira namuweerezayo $5,000, bwe bityo nga tebakola, tebalima, tebakuba bulooka, tebakozesebwa, tebagenda mu mirimu mbw ate ni mu woofiisi, tebabuuzibwabuuzibwa bibuuzo. Era omuntu bw'ati emirimu gy'aba alikola giba mirala, giba gya kisawo, gya kiraguzi, emirimu gy'ensi aba talina mulimo gwe. Era buli lwagenda ku mulimo ng'omulimu ogwo aliko mukama we, lubaale takkiriziganya nabyo, lubaale takola buddu, lubaale takozesebwa, egyo emirimu gy'okola si gy'olikola. Kyekikunyiiza nga ng'oli ku mulimu kiringa ng'omukazi bw'anaabeera mu bufumbo naye ng'omusajja buli lwakomawo omukazi ono awulira obusungu. Ebiseera ebisinga obungi weetegereze, oyo abeera tali babbaawo, oba obuba bubuddamu, awo obeera weewogomyewo. Abantu bonna baliko empewo ng'oli mu maka, oba oli musajja naye nga buli otunuulira kakazi k'obusungu bukkwata, ng'ate bumala ne bwamuka ne muteesa, ng'omanya kiri ekisose kye kituufu. Ba wakomyewo ewaka n'owulira obusungu bungi nnyo naye nga talina kyakkoze, ne bumala ne bwamuka. Omusajja n'aggamba tugende mu buliri teekawo, n'owulira obusungu bungi nnyo ne kimala ne kyamuka, ne mugenda mu buliri ne mukola bye mukoze. Omusajja n'abeera ng'ayogera ennaku ezimu naye nga toyagala akuwuuna, oyagala kubeera wekka, nga buli ayogera bw'ati owulira busungu, oyagala kusitukawo ogende, ng'omanya oyo omusajja tali bawuwo, ekisose kye kituufu. Musobola okuba muli ku kitanda n'owulira nga gweyagala kwebaka wansi, owulira toyagala nakkwoneko nakkwateko, ne kimala ne kyamuka, oyo ng'omanya tali babbaawo. Abantu bonna batuukibwako embeera eyo mbatumiddeko nnyo, muli b'amaanyi gye muli era muli baakabi, okitegedde. Oyo yenna lubaale, mwezuule, mwetereeze, muwone embeera eyo, okitegedde. Kati ono omukyala egyo kisi emirimu gy'alikola, awo wonna atta biseera bye. Mulimu abantu abamu abali ku mirimu eyo nga batta biseera byabwe, nga ajja kuba musawo muganda, ajja kuba mulaguzi, naye ng'ali yamala ebiseera ng'obubonero buno abufuna. Bwatuuka ku mulimu anyiiga, tayagala kukola, abeera mugayaavu, naye ng'ate amaanyi agalina waba yasazeewo okukola. Nkutumiddeko nnyo kubanga tonnamanya ki ky'oli. Ebintu bino bye tubagamba muyinza obutaddamu bifuna walala. Ekintu kino kye nkugamba nga kikutuukako, nze mankulagudde nga mmaze, nze ogwange ogwantumwa mba ngukoze. Buno obusomesa bwe tukola oba obwannakyewa bubayambako okutambula n'okumanya mu nsi, buli omu n'alekeraawo okutta ebiseera.
ateekeddwa okukola n'okola, tateekeddwa kukola n'okimanya. Awo wonna n'obeera otta biseera, otta myaka gyo, waliwo ebiseera by'ojja okutuukiramu nga wejjusa ogambe kale nabonaaboneranga ki, nga ne sente ze baakusasulanga tolina kye wazikolamu. Mwebali abantu ng'ali myaka 3 nga buli nnaku akolera akeera kukola, ng'okuva lwe yatandika okukola akola, naye nga talina kyakulaga kyalagawo nti kiikino. Naye nga bulijjo bwe bamusasula afunako essente ez'okulya n'akyakala n'agendako ku bbiiki mu kiraabu luddawa, oluusi n'agulako by'aguze, naye nga bw'omubuuza ebintu ebikalu ne byakozemu emyaka 3 nga tabiraba. Kati abantu abasinga obaga nti okusinga okumala ebiseera, salawo lumu ng'okyali muto, salawo lumu ng'embeera eyo ekutuukako, bulaba ng'embeera eyo ng'ekutuuseeko, salawo lumu weenoonye, weezuule, baako ebintu by'otuukiriza bireme okugenda naawe mu maaso. Kansubire nti otegedde bulungi. Weewaawo yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.